Zari kiki ekimutawaanya? Kiki ekimusiiwa? Ayagala atya obuvubuka obuto obwenkana n'abaana bazaala ate nga bwavu? Abasajja abakulu bwe benkana emyaka, abalina mu kasente, abajja mu kiraasi ya Zari baggwayo oba desperese? Zari aswaza abakyala ab'emyaka gye. Weeyambulira otya obwana bw'otuuse okuzaala? Bannayuganda bansesa, naye ekibasumbuwa bwavu. Nabagamba teri kintu kibi nga bwavu. Omuntu omwavu abeera musiru. Omuntu omwavu abeera desperate. Omuntu omwavu tategeera. Omuntu omwavu buli kyalaba kimunyiiza. Omuntu omwavu alowoozesa ensi nti bonna balina ekizibu kye kimu oba ebyetaago bifaanagana. Omuntu omwavu aba ne ffutwa, aba ne fitina. Era omuntu omwavu tamanya nti omuntu alina okukola ekyo ky'ayagala ekisanyusa obulamu bwe. Oyo ye munnayuganda, era oyo ye muntu omwavu. Endowooza y'omuntu omwavu eyawukanira ddala ne ku muntu ategeera ensi bw'erina okutambula, kubanga omwavu tategeera. Bannayuganda, Zari kiki ky'akoze iggwe ekikukosa? Era Zari bw'abeera nga ye tanoonya basajja balina ssente nga ggwe boonoonya, lwaki olowooza nti musiru? Zari mukazi mugagga, avuze buli kika kya mmotoka gye yeetaaga, abaana be bakuze, basomedde mu masomero matuufu. Zari ali mu mbeera entuufu, alambudde amawanga, ate ggwe amuvuma byolootako obuloosi. Kitegeeza ebyetaago byammwe tebigenda kubeera bye bimu. Ye Zari anoonya kusanyusa bulamu bwe kubanga ssente azirina era buli kimu akikoze, naye ate ggwe amuvuma. Onoonya muntu anaakutuusiza ku birooto byo oba anaakutuusa ku birooto byo. Kitegeeza iggwe oli mwavu. Yensonga lwaki olowooza Zari alina okutegeera nga ggwe, ku lw'okuba ggwe onoonya omusajja omugagga, era ggwe olowooza buli mukazi oba buli muwala alina kunoonya musajja mugagga. Nedda, abanoonya abagagga be bammwe abaavu, kubanga oyagala otuuke ku birooto byo. Ate njagala mbasomese nti omuntu wa ddembe kasita aba ng'anoonyeza ssente ze n'azifuna. Iggwe bw'ogenda mu dduuka n'ogula essaati nga zino ez'akabi edimizaya gye nnyambadde, waliwo omulala agenda mu dduuka lye erimu n'agulayo ka t-shirt, omulala n'agulayo ka vesti, omulala n'agulayo ka necklace, okusinziira ku kye bayita test and preference. Zari aba alina musango ki okunoonya ssente ze n'azifuna, n'agenda mu katale k'abasajja ne yeefunirayo oyo ye gw'alowooza anaasanyusa obulamu bwe. Era ggwe lwaki olowooza Zari alina kukola iggwe ebikusanyusa? Tolaba nti oli musiru kubanga oli mwavu, olina endowooza y'ekyavu. Tolaba nti totegeera kubanga oli mwavu. Tolaba nti nno olowooza ensi yonna mulina ebizibu bye bimu. Iggwe ekizibu kyo kyakulambula mawanga, Zari amawanga agalambudde. Ekizibu kyo kyakuvuga mmotoka nnungi, Zari emmotoka ennungi agivuze. Ekizibu kyo kyakuzaala abaana bo bakuweerera abaana bo mu masomero amagumu, Zari aweerera abaana be mu masomero magumu. Kati oyagala akole ki? Oyagala agula ennyonyi oba oyagala abeerawo nga kwegamba yeekubagiza nga ggwe embeera gy'olimu?
njagala bannayuganda mbategeeze, bw'ogenda mu woteeri waliwo agendayo n'agulayo obutula naye ng'ate gw'olowooza obutula yali badde abwefumbira naye sente ezize ayagala kulya butula. Gwe n'ogenda mu woteeri n'ogula enkoko n'amagumba n'ogameketa, kuba ndabye n'abantu bangi abagenda mu woteeri n'amala okugula emmere n'alya n'agamba eyo muginsibire ngitwale efisseewo. Kati buli muntu alina kilaasi ye. Njagala mbategeeze, Zari muntu mukulu ategeera obulungi kuba teri mugagga mu ssiru, era Zari kyakola akimanyi. Igwe bw'obeera nga embeera ey'ekyavu onoonya omuntu agenda okujja ku A akutuuse ku B, ye Zari anoonya agenda muwa ssanyu. Mu nsi ebintu bibiri omuntu by'alina okunoonya. Olina okunoonya ssente, bw'omala okuzifuna n'olyoka ofuna essanyu. By'ebintu ebi teriyo kyakusatu. Ebintu byonna bye tukola mu nsi tubikola kunoonya ssente era tubikola kwesanyusa. Omuntu yenna alina ssente akola ky'ayagala. Lwaki mwe mulowooza nti omusajja ow'emyaka 5 ow'emyaka 4 ye alina eddembe lye okuwasa omuwala ow'emyaka 2 oba 25 oba 3, naye ate ye Zari ali mwana plus bw'afuna omuvubuka ali mu myaka 25-3 yakoze tabu era mugenda kumuteeka ku musaalaba mumwogerere ekyawa n'ekyawa. Alina eddembe lye, eddembe abasajja lye bakozesa ab'emyaka 5 n'afuna omuwala ow'emyaka 25 era lyeddembe Zari lye yakozesa okufuna omuvubuka imwe gwe mulowooza nti muto. Ate Zari mbagambye ali soba, amanyi abaana be bazaala. Yes, oba kimwagala okuwuliriza, njagala bannayuganda mukimanye nti omuntu bw'akula mu myaka tekitegeeza nti obwetaavu buweddewo obw'ebintu nno byonna. Omuntu bw'akula mu myaka asigala alya emmere nga ggwe omuvubuka oba ggwe avubuka emmere gy'olya. Omuntu bw'akula mu myaka asigala yeegatta mu by'omukwano nga ggwe omuvubuka avubuka bwe weegatta, kubanga ekkubo teriziba nti oba omuntu bw'akula n'atuuka ku myaka bwe giti nti akasolo kaziba. Nedda, naye asigala yeetaaga, asigala ali mu bwetaavu. Otherwise abantu bonna abakuze mu myaka bali badde babatta. Naye nedda, nkugambye ate ye Zari waddembe nnyo okugenda mu katale n'agamba njagala n'emmotoka gye bayita Ebitiisa kubanga benzi nzivuze be bantu abalina ssente, zi Ferrari nziguze be bantu nga ba Diamond b'omugenzi ba Ivan. Kati noonya kano ka Ebitiisa, abatuula mu ka Ebitiisa bo beeyagala batya? Kuba buli kimu akikoze. Kati Zari bw'omusanga e Uganda ng'agenzeeko mu ziggeto omusekerera kuba abadde mu zikalina, abadde mu ziwoteri ze bazita 5 star. Bw'osanga Zari mu nnyonyi ng'atudde mu economy ono omusekerera, nedda ayinza okubeera nga gy'ayagadde okutuulayokko anyumirwe ku bulamu, kubanga abantu bali abatuula mu first class, business class, trust me, tebanyumirwa bulamu. Njagala bannayuganda nkutegeeze nti obwavu kibi. Omwavu kasita abanga mwavu, obwavu mutuuka ku mutima n'abanga buli kintu kyonna akiwuliramu effitina. Okugeza ako ka Ebitiisa yakabeera kati e Bulaaya kubanga oli mwavu mu mutima gwo. Kati olaba Ebitiisa y'okweyagalira e Bulaaya ninga ali mu nsi ya nnyoka eyagitwala, oba ninga yagamba embassy nti oyo temumuwa visa, obwo bubeera bwavu. Ebitiisa bw'atuula mu nnyonyi neyeeyagala, kkiriza nti naawe omukisa gwe gujja kola nnyo. Tayimu yo bw'eneetuuka ojja kweyagala nga ye ne munyiiga bunyiizi gy'obeera ke kasoose okubeera mu nnyonyi kubanga oli mwavu. Tiketi ogisondera mu myaka 10, naye omulala ye buli luvannyuma lwa myezi 4, buli luvannyuma lwa myezi 3
buli mwaka ateekwa okulinnya ennyonyi ate ng'egenda wala. Njagala bannayuganda nkubuulire, bw'onejjamu effitina mu mutima gwo ojja kweyagalira mu nsi muno. I tell you, Zari talina musango. Jjawo erinnya lya Zari liteekeko essayidi. Teekawo erinnya ly'oyo igwe gwe boogerera, oba teekawo erinnya ly'oyo gw'omanyi gwe boogerera. Mbabuulira amazima, nze Ebitiisa bwe nkwata amamane gange, amasente, Mr. Falanga, sente zo ne ŋŋenda ne neefunirayo kapeti, tumpita mu ssiru, kubanga sente nzirina oli ze yeetaaga. Kaakati gwe lwaki oyagala olowooza nti kapeti talina kugenda okwagala omusajja ate atalina sente? Ayina kunoonya oyo ayina sente. Kapeti keekaani ye musajja Zari gwe yafunye. Yes Zari ayagala afuna oli anaamutegeera gwagenda otteekamu sente, era omusajja anaamanya nti nfunye Zari alina sente. Abantu gwe baserebulatinga buli kimu akikoze. Yes, nze bannyinaze mwenna bannayuganda mbakuutira ekintu kimu, munoonye sente. Bwe munaanoonya sente ne muzifuna mugenda kweyagala nga Zari, era mugenda kwagala abo be mulina okwagala. So temujja kwagala bali ababeesibako ku lw'okuba balina sente, akusikiriza ku lw'okuba alina sente. Oba okitegeera? Akusikiriza ku lw'okuba abeera America, ku lw'okuba abeera Sweden, ku lw'okuba mulinnya nnyonyi. Nedda, bw'onookola sente ojja kwagala oyo gw'owulira omutima gwo bwe gwagala, kuba ojja kuba ozirina. I tell you, kati nze Zari, I just salute her. Mukazi mugezi, yakozesa ebiseera bye eby'obuvubuka n'anoonya amamane, sente n'azifuna, kati ali mu kweyagala. Neno olaba omusiru abuuka emyala, tamanyi kyanaalya, abaana be simanyi batambula amattaku gali wabweru. Omwana bamugoba buli kaseera nti genda ongambire teacher, headmaster nti akasente nkaleeta. Omwana we bw'aba asoma aweerezaayo kwota paka leziggwayo. Zari bwabeera nga ye tabo bwetandika akwata lumu akasente ka school fees, obwo si buzibu bwa Zari wabula buzibu bwo nti gwe mu biseera bye byali badde mukola mutakula obwongo, oba mugende mu bibiina musome musobole okufuna emirimu egitegeerekeka, muli ku social media. Bwe balanga akadongo akali emakindye ng'ogenda, bwe buwulira nti waliyo simanyi boat cruise ng'ogenda, simanyi waliyo empaka z'embuzi koma nnyoko ng'ogenda. Kyokka ttaabu bw'etandika ng'otandika ate bannange ebyetaago by'essomero bingi. Ife ba Ebitiisa ebyetaago by'essomero tetubimanya kubanga ebiseera twabikozesa. Era essomero bwe lireeta sacula ng'omwana wa Ebitiisa gwazaala agenda ku ssomero nga babugambye nti toto ziri sente mmeka, nti toto obuziri bwe ziti, omwana agende ku ssomero kubanga ebiseera nabikozesa. Nagenda ku ssomero ne neteekateeka, kati emirimu nnina nkola egy'ebbeeyi. Naye gwe muganda wange otunuulira wano abazungu babayita ba myopic. Being myopic oba gwe ali myopia, olina kubeera ng'olaba ebintu bya wano tolengerera wala. N'ogenda ebiseera by'ekivubuka n'obimala mu kusima toilet n'otomanya nti nookaddiwa ate bakuwa obusente butono. Mu kifo kye wali badde osoma mu myaka egitegereka ng'ofunye obuvunaanyizibwa ng'okola emirimu egivaamu akasente akanaaweerera abaana bo. Njagala kino okigeraageranyize ku bantu b'e Uganda bwe wali okusoma nabo ba wakula nabo. Abaagana okusoma ne bagenda ne bavuga takisi, ne bagenda ne batandika okuweereza ku bizimbe, abamu bafumita mbizzi, bakoze mu mabaala, bakoze ku bwattandi boyi, gundi akola mu kawooteri, kati bali luddawa. Bebo betuwulira. Nze maama Naaki akongola enseenene Nakasero. Naye ng'ate n'oyo yaliko omuvubuka. Trust me, yaliko omuvubuka. Nze Ebitiisa obwavu bwa maama wange Nakakande Alice sibunenyeza ku muntu yenna mulala, mbunenyeza ku ye kuba yaliko omuvubuka.
bw'abeera nga Nakakande Alice teyakozesa bulungi myaka gye gya kivubuka kweyagala nga Bazari. Sisuubira nti maama wange asobola okulaba Zari n'amukiikira ensingo. Nedda, kubanga si ye yamugaana okukozesa obwongo nga Zari bw'akozesezza. Nze nsiiba ndaba wano bannyinaze bwe tugendamu wano mu bi associations by'Abannayuganda wano e Sweden oba Bungereza oba Amerika oba wati kati tutambula butambuzi bwetu tulinga abali ku kyalo. Abaana abawala balina ssente bavaayo ne beeyagala bagula buli kye baagadde tamanyiirwa. Era yagaba bugambi nti leero ndowooza naalya kwani. Sister wange Naalongo AK47 nagamba kandye ku Rabadaba kubanga ssente azirina. Nayagenda neegulirayo ekintu kye kyalowooza kinaamusanyusa kirabadaba. Nagamba nti naye leero kankyuseemu nendya kalye ku guluneedi kuba ssente azirina. Mwannyinange Donizera nagamba naye nno ngeri omuntu omugagga bwayo y'ekibumba nattente. Nagamba leero kandye kwani ku Big Eye. Nalya ku Big Eye ate kya naakyusamu nagamba wange nandikyusizzaamu. Jo nalidde ku Big Eye leero kandye ku Tamale Mirundi Junior. Ekyo kye bayita ssente. I tell you, omuntu alina ssente yeeyagala. Omuntu atalina ssente yanoonya abasajja abalina ssente kubanga anoonya okumujja ku gundi esooke muteeke ku ttaka. Twala ekyokulabirako ekya Eddie Mezaya nti nze Eddie Mezaya bwe nali e Uganda nga neegomba nnyo abakazi abava e Bulaaya oba kitegeera. Era nga batugamba waliwo omwana waawo abeera Amerika maama duwaze mu holiday wakiri olingizaayo olabe ku muntu Omumerika olabe ku Mungereza olabe ku Munnayuganda abeera e Canada olabe ku mwana wa gundi oba ku muwala gundi abeera e Sweden. Ne kati trust me ne bwe musanga saagala kutunulayo oba ntunudde oba situnudde ya don't mind kubanga kyali kati kyendi ssente nzirina naye azirina. Oba ntegeera bulungi nti kati luli eyali yensetinga ennyo n'ogenda n'ogula n'ofuna n'ekikongoliro ne weekuuba ekigere kiggweko enkyakya kubanga ogenda kusisinkana omwana wa minisita kubanga ogenda kusisinkana omwana wa manager kubanga ogenda kusisinkana omwana wa gundi maama wa ayina edduuka eddene maama wa avuga emmotoka. Kati it is Aizulu oba nyambadde sapatu Lugabire oba ngenze nga sinaalya I don't mind kubanga nze nina kye yeetaaga. Nze mulinnya nnyonyi, nze nina ssente, nze mbeera e Bulaaya, nze nsigo emanyi. Naye ate luli nali sirina ssente neegomba okulaba ennyonyi bagikwatako batya ababeera e Bulaaya bo bafaanana batya ebintu bwe bityo nga nina okweseetinga waakiri ŋŋende ne waagundi ku Dobbi mugambe mpako suuti ŋŋenda ku mukolo ogw'abamuva Bulaaya. Ne kati ne bwe ŋŋenda ku mukolo gw'abamuva Bulaaya nga nnyambadde ebigoye byange byenjagala, trust me they will recognize me kubanga bwe kutuuka okusonda mba nasonze ate nga simaze nakwekuba mpi. Naye luli nagendanga ku mukolo abala gwe basonze kitegeeza nti luli bwe nali nga ndi mwavu buli kintu kyonna nga nkiraba bulala nga olwo nalinga buli kaseera mmanya abakudaala nga ndi mwavu nga mene gundi akudaala nnyo. Omusajja gundi bannange ng'ajooga Misa Kisemakula yantumako emmere nanjino eri ku luwombo eri simanyi bagiyita oluguudo olwo olugenda simanyi bagiyita Salama Road luli olulala luli olugenda ewa Bobi Wine eyo Busaabala yantumako oluwombo nenva ku kalenda nengenda nemunonera oluwombo ku Busaabala Road. Era nagendaga ngamba era nze gwe batuma Misa kitasobola kwetuukira yalivuze emmotoka era atumaze ow'ebigere kubanga nali mwavu nga nina entondo. Nze mmanyi omuntu anvumye, nze mmanyi omuntu antunuulira nga ngeya, nze mmanyi omuntu atanjagaliza, nze kubanga nali mwavu. Nga Bannayuganda kati bano abasiru baffala abatategeera
abalina omutima gw'ekyavu ebigambo bye boogerera Zari nange bwe kabisa bwe nnali gundi oyina gyoya simanyi mugendako ku beach ne mukeere waggaayi wammwe ayina akamotoka mugenda sawa 8 mutuukayo sawa 6 ne musooka mukolera emirimu gye yandyekoledde ne mwoza emmotoka kubanga mwagala abavugeko abatwale ku beach nalyoka abatuma gundi nsimulirako wano gundi genda ondeetere engatto wali ate ne tuuka okuvaayo n'ogamba nti waayi bannaye gundi yeepanka twagenze mu mmotoka n'atuteekamu abantu 10 entondo ne zisituka kubanga anali mwavu ne kati sikyabitegeera kuba nsobola n'okuvuga emmotoka nga y'abantu 8 oba 7 n'ogikalakata wekka okuva e Kampala paka Mityana nga n'abantu abali ku kkuba abakuyimiriza obatwaleko toyagala batwalako bagende bakuwunyiriza munoonye ssente mujja kulekeraawo okulaba buli kintu kyonna nga kibanyiiza. Omukazi gwe bayita Zari ali mu tayimu ye. Zari weeyagale ssente wazinoonya dya buli muntu gw'oyagadde okulya. Nze ky'oba olaba nti sinenya nnyo bannyinange abagenda Uganda ne bawasa abavubuka wabula nnenya abavubuka bali abakkiriza okubawasa kuba omusajja talina kufumbirwa, omusajja yalina okuwasa. Naye bw'obeera nga tolina kkiriza bakuwase, basisters bange bangi bagenze Uganda ne beewasiza. I don't mind with them. Oba kitegeera era mbasanyukirako nnyo buli sister ali e Bulaya agenze n'awasa e Uganda simulinako mutawaana kubanga ssente oli ku muzira gw'omanya obukole bwakozesa okufuna visa, gw'omanya obukole bwakozesa okufuna tiketi y'okutwala e Bulaya, gw'omanya obukole bwakozesa okutuuka okuwa empapula obutuuze bwayo, gw'omanyi bw'oyita mu muzira, gw'omanyi bw'otetenkanyizza okufuna emirimu gy'e Bulaya kuba gigenda na kusoma. Kati akasente okafunye olina okugenda okulya enkoko gy'owulira omutima gwo gye gwagala, ye musajja oli gw'olonzeeyo anaakusanyusa. Ate lwaki omala okuyita mu bizibu ebyo ate n'otandika ati nze simanyi nnoonya omusajja ayina kalina ate nga nawe ogirina ogyezimbira. Nze nnoonya omusajja simanyi avuga emmotoka olede emmotoka ozigaba bugabinga birabo sente ozinoonyeza ozifunye. Nze nnoonya omusajja abeera e Bulaaya olede obeera Bulaaya. Kitegeeza ne bw'ofuna omusajja ow'ekalangaalo Emityana Edimizaya ojja kumwejjira ekalangaalo omutwale gy'oyagala kubanga obusobozi obulina. Kati Zari okugulira amasuuti akanyama ke talina musango kakanyirire. Zari okukwata emmotoka ey'akabi n'agula ne bakanyama bakuume akamereke. Yes, kubanga sente azikoze ayise mu buzibu. Gwe lwaki oyagala yeerumya alinnye takisi nga ggwe masiikiini? Igwe lwaki oyagala Zari aboneebone afune obwo obusajjasajja obunaamujoga kubanga bulina sente ng'ate sente azirina? Alina okugenda mu bondi n'agula emmotoka gy'ayagala. Bondi yeeruwa be basajja. Alina okugenda n'alonda mu basajja baayagala anaamusanyusa kuba mane azirina. Kaakati gwe ali mu kusinikira ebinnyo Zari nga bw'ali mu kuswaza abakyala ab'emyaka gye, nga bwe yandifunye omusajja omukulu ajja mu myaka gye, nga bwe yandifunye omusajja alina ku ssente agwa mu kiraasi ye. Eyo endowooza yo ya kyavu. Ate nga mbagambye omuntu okukula giba myaka naye ng'ebyetaago byonna aba asigadde abirina. Asigala ssa nga gwe omuto bw'ossa, agenda mu toyireti nga gwe omuto bw'ogendayo, bamulya oba alya nga gwe omuto bw'olya banno era nga bwe bakulya. Alya emmere nga ggwe era yeebaka nga ggwe. Kaakati ggwe masiikini y'ensi ali mu kuvuma Zari oli musiru kubanga oli mwavu. Ate mbagambe teri kibi nga muntu omwavu. Zari Hassan kola ekikusanyusa kubanga ssente zo wazinoonya mu buvubuka. Ate njagala bannayuganda mukimanye olw'okubanga Zari baawe yafa Ivani
Tekitegeeza nti talina kufuna musajja mulala kubanga ekkubo Ivan Ssemwanga omugezi mwe yali ayita teryaziba likyaliwo lyetaaga okufuna omuntu omulala anaayitamu. Mutugjeeko obusiru n'obwavu bwammwe mmwe abavuma Zari. Team Zari.